gavumenti ya America gye buvuddeko ekutteyo omuyaga omu nga kigambibwa ono yawamba bannansi ba America omwaka ogwaggwa mu mwezi ogwokusatu. Jose Alberto Garcia Villano nga amanyikiddwa nga Lakena ateeberezebwa okukulira akabinja k'abayaga akayitibwa Los Ceylons nga kano ke kakyasinze okubeera ak'ettabu wetwogerera kati mu ggwanga erya Mexico. Ekibinja kino kiteeberezebwa okuwamba bannansi ba America 4 mu mwezi ogwokusatu omwaka oguwedde 2023 ate ne battako 2. Ng'ovudde ku ky'okutemula abantu bano, ekibinja kino eno kigambibwa okubeera eky'effujjo mu ggwanga erya Mexico era okwegugunga kutandikira ku bo ng'okwekalakaasa okwokera amamotoka mu kkubo wamu n'okutemula abantu abatalina musango. Alberto Garcia Villano yakwatiddwa mu shopping plaza emu mu kibuga ekya Monterrey oluvannyuma lw'abakulu mu America okufuna olugambo nti omukulu akulira abayaga Villano alabiddwako mu kitundu ekyo. Senfuka Latif ku lwa MRU TV.